abanga bange abanga bange mukone mbalabe mukone mbutu kale munyenye mbalabe munyenye ebiwato kasinda bagenda wala kansoko omulanya gusinze gusinze baffe Awangaleesa abasajja kabaka. Ayi Katonda ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, twewonga gy'oli, tuwongayo omukolo guno, byonna ebigenda okwogerebwa, ebigenda okukolebwa, kabiweese erinnya ly'ekitiibwa. Tuwaayo kabaka waffe, tuwaayo ensi yaffe Buganda n'ensi yaffe Uganda. Byonna ebinaakolebwa leero kabikuweese ekitiibwa, tukutendereze, tukugulumizenga leero ne bulijjo. Amiina. Nzalibwa omwami Ngoye Kibilige n'omukyala Papa Nakirengi Posa. Ngenda kubatontomera ekitontome ekiyitibwa ennono n'obuwangwa. Ekitiibwa kya Buganda nga kisaabalo, abakyala n'abaami bannange muzuuke. Ekitiibwa ky'amaka nakyo kisaabalo, bw'oligwa bendigwa ng'Obuganda busaabalo. Namutwa kabaka bange tunamuteekaba, tubuulize namutwa nga tukuuma ettaka. Obuganda buno, Obuganda buno, Obuganda ttaka, Obuganda maka. Emiti emito tuvuddeyo, tubalire Obwakabaka era tubuyinze, nga tuyita mu nnono zaffe n'obuwangwa okukuuma nsalo za Buganda. Twezitunda n'Omugereka akukuume ng'oli mulamu. Namdaka Mukiibi, Neddira Lugabe, Akabbiro Malere. Taata wange ye Vincent Namdaka Mukiibi, maama wange ye Janet Nabatta Mukiibi, ow'endiga Akabbiro Mpologoma. Ekitontome kyange bakiyita Buganda kwe kwaffe. Nzize ntina budde wala nnyo. Nkooye okukangala budde lugendo budde naaya nzize okubagamba mbabuulire Buganda okwaffe. Buganda eyaffe amagero
bagiteeke abajjajja. Tulina Kabaka Empologoma yatulambula abantu, ate ku mulembe Omutemi atukoledde ebyansusso. Laba kati wano e Bungereza omubaka atuwadde, tulina amabendobendo ddala. Laba abakungu ne maama wange Maali, kino mukifaananyi kirojja. Neerekereza Buganda ngenda wabula kano kalowoozo. Uganda ffenna nsi yaffe, kubanga Buganda mwetudde. Kuno okulaabulamu abageza temukikwatako ennyingo. Kanzire Buganda okwaffe. Musinze gusinze gusinze musota musajja Semakula mutabani wa Mpungu muzukulu wa Senkole ffe wano tuli Bambowa Isaka Kamya yali Mumbowa Semakula Senkole naye yali Mumbowa Kisiriko Senkole yali Mumbowa ndi mwana we Ssekiwunga mwana we Kapeeka olwaleero ekinyusi ky'omukolo kyasaliddwawo okubanga kwe kusoosowaza n'okwebaza abantu ba Buganda abawangaalira mu Bungereza ne Ireland abakoze ebintu ebirungi wakati mu ffe Abaganda. Omukungu wa Ssaabasajja Kabaka eyawummula Gladys Nakintu ajje wano ku lwa John Kavuma Ddungu asiimibwe nga bwayetegeka okujja ne omwami George Mpanga oba George the Poet naye abeere nga yeeteekateeka. Omukungu Gladys Kavuma agifuna ku lwa John Ddungu Mukama gwe yajjula mu bulamu bw'ensi eno. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Oyo ye George Mpanga oba amanyiddwa nga George the Poet omutontomi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Genda kusiimibwa kati ye kansala Anne Nanyonga Kabi ng'ali mu South Akbala. Joshua Senyonjo agenda kufuna ebbaluwa esiima Alpha Sekitoleko atasobodde kubeera naffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kati ate katudde mu kkowe ly'abannakyewa abakoleredde Obuganda okumala ebbanga eddene. Ng'asookera ddala ye mukyala gwe mmanyi obulungi Edith Nakazaana Mukasa Kalibala. Omukyala oyo mugenzi webale nnyo mukyala Vicky Mukasa ku lwa mugenzi Edith Nakazaana Mukasa Kalibala. Agenda okuddako mu kiseera kino waseenene naye nga agwa mu kiti ekyokugunjula awamu n'okubuulira abaana wano mu Bungereza. Badde nsaba mwami Masembe Nkata ajje maaso g'omulangira asingabe. Oyo ye mwami Masembe Nkata mulaba ng'ali ku tuzzaako abasomesezza abantu ku bulwadde bwa mukenenya HIV okuviira ddala obulwadde obwo bwakyaka nga bukaabya abantu ba Ssaabasajja bano mu Bungereza ne mu Uganda akayirigombe. Naye abantu bano abagenda okusumibwa olwaleero be beefunyirirwa okulwanyisa obulwadde buno. Ng'asookera ddala ku bantu bano ye mukyala Damali Kakooza. Bategeeza nti agenda kwerekerwako bawalabe babiri
Abo bali bongeddemu engalo kubanga bava mu nnyumba eya Reverend Polycarp Kakoza eyayiye ekifuba kya Buganda. Ezo engalo tezibamola bonna. Omwami yeddira emmere naye nga yakola nnyo okulaba ng'asomesa abantu ku lwadde obwa Mukenenya. Omwami Badi Lumale Mwami Fred Semugera yakiikiriddwa olw'obuzibu obuteebereka tasobodde kubeera naye nga yakiikiriddwa Saava Yiga Matovu. Mwami Edward Lubega naye nga bategeeza ntaliiwo n'olw'ensonga eyo omubaka wa Ssaabasajja ne ofisi ye bajja kukola enteekateeka etuusa obubaka abasukkulumye mu lubu lw'ebyenjigiriza nga bano be bamu ku basomesezza Abaganda n'abagunjudde abaana baffe mu ngeri ezitali zimu. Omukyala Margaret Nakatudde Nsereko ow'Endiga Dr. John Lubuzi Magoye ng'era agenda kukiikirirwa mukyala Catherine Magoye yabeera mu ssaza lya Ssaabasajja mu kitundu ekya Island okuviira ddala mu mwaka gw'62 n'omu ku bantu abasooka okusoma ebya kompyuta nga mwe temunnazirabako mu mwaka gw'62 na mugenzi Abubeka Ibrahim Kiwanuka nga oyo agenda kufuna ebbaluwa y'okuyita ew'omuwala we Rehema. Dr. Yusufu Musamba ne Nabukeera era nabo mugenzi Ibrahim Kiwanuka oyo yatunda e Manchester okuviira ddala mwaka gw'69 ng'amaze okusoma yajjira wano ku Sikaala nga asukkulumye ku banne n'asoma obusawo era n'alabirira nnyo Abaganda. Bano be baweereza Obuganda okuyita mu bibiina byabwe ne basukkuluma. Ngenda kuyita ebibiina bino byombi byeteeketeeke Buganda Heritage Association n'ebika by'Abaganda. Ebika bya Buganda era okujjako emyaka 2 gyokka emirala gyonna tubadde n'empaka ezo era abaana baffe beenyumiriza nnyo mu mpaka ezo zitegekebwa ebika bya Buganda ebisulibwa Mwami Fred Semugera. Ebika by'Abaganda byatandika mu mwaka gw'1909 ne Fred Semugera. Ffe abamu ne tugenda tumuwanirirako. Alina abantu babadde akolagana nabo, omu ye mukyala Lydia Busagwa atudde awo, mukyala Irene Semugera simanyi oba waali, batabani be Bujunga ne Sendyona. Abantu abo bawaniridde ebika by'Abaganda okubitambuza okubituusa ano kiri. Eky'omukisa omubi Mwami Semugera tasobodde kubeera naffe. Mwami Ignatius Yiga alina emyaka egiri mu 80 n'okusoma ng'era y'omu ku bantu abamu abaabugirizanga Omulangira nga tannafuuka Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi. Mwami Yiga atuula ku mutala Sutton mu South London. Yawekitiibwa Roy Nsereko ssaza lino erya Bugereza n'Ireland era yakola kinene
Omulangira Crispin Suna Junju Kiwewa, omugenyi waffe omukulu olwaleero, Oweekitiibwa Emmanuel Sendawula, Deputy Katikkiro, oyo ye Katikkiro omumyuka asooka mu Buganda n'omukyala, bannaalinnya, abalangira n'abambejja, abasajja n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka, mwenna abali wano olwaleero ne mikwano gyammwe, tuli ba mukisa munene nnyo okubakyaza, naddala okukyaza omulangira omulundi gwaffe ogusoose mu butongole wano mu ssaza lya United Kingdom ne Ireland. Mukama wange omumyuka wa Katikkiro asooka Oweekitiibwa Emmanuel Sendawula, njagala musaba ajje wano asobole okwaniriza n'okuyita omulangira. Omugenyi omukulu era akiikiridde Ssaabasajja Kabaka ku mukolo guno, omulangira Crispin Junju Kiweewa, bassebo bannaalinnya n'abalangira n'abambejja be tuli nabo ku mukolo guno, abakungu ba Ssaabasajja Kabaka okuva e Mengo, Oweekitiibwa Roni Lutaaya n'abakungu abamyuka b'omubaka mabendobendo ag'enjawulo, abakungu ku lukiiko lw'omubaka n'abakungu mu mitendera egy'enjawulo nga baawumula, nammwe mwenna abalala abafunye okwebazibwa, munzikirize nsooke okubasaba mukubire nnyo Ssaabasajja Kabaka mu ngalo. Ekibansabisa okukuba engalo ezo olwakuba Ssaabasajja Kabaka yasiimye omulangira ono amukiikirire ku mukolo guno. Ate mbasaba era muyimirire mukubire omulangira ono mu ngalo ez'omwanguka obutajeerera Mukama waffe ng'amusabye okujja akola omulimu ono. Okina obugambo obwo munzikirize mpite omulangira Crispin Junju ayogereko gye tuli ate atuuse obubaka bwa Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka. Okujjako okwebaza omubaka n'olukiiko lwe, sirina bigambo bingi, ate saagala kulwawo nnyo kubanga ndaba eccupa za wayini zigenze zikendeera. Ekikakasa byengenda okwogera temujja kubiwulira, naye kangatuuseeko obubaka bwa Ssaabasajja tumalire awo. Ebirala Ambassador Sendawula abyogedde wadde yagambye tajja kwogera nnyo. Basebo ne banyama batuuseeko obubaka bwa Beene. Ssaabasajja yawandiise bw'ati: tubalamusizza nnyo mwenna abasobodde okwetaba ku kyeggulo ekyategekeddwa omubaka n'olukiiko lwe mu Bungereza ne Ireland. Kitusalusizza okulaba nga mwatandikawo enkola eno ey'ekyeggulo kwe mutabaganira n'okutuulako awamu.
Kino kiwa omukisa abantu baffe abali mu bitundu ebyenjawulo okwetaba mu nteekateeka zino n'okubaagazisa ebiruubirirwa bya Buganda. Nga bwe ntera okubakuutira bulijjo, njagala mufube nnyo okwagazisa abaana bammwe olulimi lwabwe Oluganda, era mubakuze nga bamanyi ensibuko n'ennono zaabwe wamu n'okwagala okumanya ebika byabwe n'okubeera obumu. Tubeebaza okwenyigira mu nteekateeka z'Obwakabaka wamu n'ettoffaali lye mwawaayo. Omwoyo ogwo gwe mwolesa ogw'okulumirira eggwanga lyammwe gwe gwayamba bajjajjaffe okuzimba omwoyo gwa bulungi bwansi. Wakyaliwo okusoomoozebwa kw'amaanyi kubanga abantu baffe naddala abavubuka bangi tebalina kye bakola kivaamu nsimbi kweyimirizaawo, era bangi batulidde mu bwavu. Bwe kityo kyangu nnyo omuntu atalina ssente okumujja ku mulamwa. Twebaza nnyo omubaka wa Ssaabasajja wamu n'olukiiko lwe olw'okuteekawo enteekateeka eno egatta abantu ate ng'erimu ebirala ebisuubirwa okuyamba abantu baffe naddala abatambulira mu mbeera ey'okusoomoozebwa buli lunaku. Tubeebaza nnyo olw'obuyambi bwe muwaayo entakera okuyamba eŋŋanda zammwe n'abalala e Buganda. Nga mmaliriza, njagala okuddamu okubajjukiza nti kikulu nnyo okukubiriza abantu baffe naddala abaana abato okuteeka eggwanga lyaffe mu mitima gyabwe, obuteekubagiza okwogera kati ebibaluma naddala ebikwata ku ggwanga lyammwe wamu n'okusennyesira ku buwangwa bwammwe n'enkulaakulana. Tulina essuubi lingi nnyo mu nteekeka z'ekika kino tulina essuubi lingi nnyo nti mu nteekeka z'ekika kino mujja kuvaamu ebirala bingi. Tubagaliza ekiseera ekirungi, Mukama Katonda abakuume, n'assaako omukono Ronald Mwenda Mutebi owookubiri Kabaka. Ekitiibwa kya Buganda kyavanja naffe tukikuumenga. Abanga bange, abanga bange.